Alright, ETV Uganda, thank you so much for watching. Yonna gye musinzira okutulaba mwebale nnyo mwebalire ddala. Tusinzira Makindi Uganda ne tubona ensi yonna ku kamera. Ndine Aaron Bobo akikwasaganya mpola mpola. Anera mu studio zaffe ndine muganda wange Abdu Yekolera, music analyst. Tugezaako okubanyumizaako ebibaddewo mu week, giving her side of the story. Nga atuwa ebintu endaba gyabirabamu. In the process bintu bingi ebibaddewo ebyeyongedde, abalwadde bo beeyongera. As we speak tuli mu balwadde 2 olunaku lw'eggulo lwokka. 43 more cases were confirmed. So embeera eri awo. So ng'oggyeko obulwadde, embozi ya Brian White ekyefuza eggwanga, abawala bakyeyongera okuvaayo ne bagamba Brian White yabatulugunya. Eyo n'emboozi endala bye tugenda okubanga tuyitayitamuko ne muganda wange Abdu Yekolera. Omukulu kikomeko Abdu Yekolera. Ogamba otya muganda wange? Obulamu bulungi bwabako ddyo bubi. Abalwadde beeyongera buli lukya. Right now as we speak, olunaku lw'eggulo bakonfaminze abalwadde 43. Naye nga cases zino zonna z'abavuzi ba trailer. Munnayuganda abamu beebuuza bino bitrera bireeta ki? Bireeta byamaguzi, bireeta bulwadde. Wakyaliwo okusomozebwa okw'amaanyi nti ng'eggulo twayogeddeko abantu beekumidde ewaka baakikkiriza, naye ate abalwadde beeyongera. Bannayuganda abali waka tebakola, tebalina kye bagula ng'oggyeko emmere, naye ate obulwadde buyingira mu ggwanga nga bo babasibidde waka, obulamu bwabwe tebutambula. Kyanaku okubanga ffe b'okuuma twekuumye, naye ate era kyanaku nnyo okubanga gwavunaanyizibwa kutukuuma, ate naawe otaddewo embeera etuleetera obulwadde ate bw'otutangira. Eggwanga lifiiriddwa kingi nnyo mu mbeera eno. N'abantu bafiiriddwa kingi nnyo, kuba abantu bwe bafiirwa eggwanga automatically liba likoze ki? Kuba abantu b'eggwanga. Ejjo nabadde njogera ku nsonga eyo ne ŋŋamba oba osanga bye baleeta bijjuna eggwanga, naye ate bwe kibanga bye bigenda ossaanyaawo eggwanga oba byalirese. Kuba nze ndaba abantu bano abajja abalwadde gavumenti ye taking obuvunaanyizibwa. Abamu babazaayo, abamu babajjanjabira wano. Kuba kati bw'obaamu abalwadde 200 nga mulimu bannayuganda batono, ng'ate naffe bannayuganda tetunnafuna kyakulya. Sigamba nti bano abalwadde boolabirya gavumenti zaabwe ziweereza ssente. Ssente zaffe zigenda nnyo mu bintu by'ekisiru. So what is the way forward? Bannayuganda bafunyeddwa okweraliikirira. Anti kati obuzibu baatugaana okwogera ennyo ku nsonga eno. Wamanya pasita Igagi kyamukomya. Oba osanga tulina bingi ebyokwogera, naye abakulu bakimanya nti tujja balabisa osajja, so sigenda kirwako. Alright, ETV Uganda, thank you so much for watching. Yonna gye musinziira okutulaba embeera ebayise etya. Coronavirus tubadde Katonda akyatukuumye, naye hanga virus ye alabika agenda kutusaanyaawo nga obudde tebunnatuuka. Enno nawuliddeko nti abaana bagenda kuddamu okusoma mwaka gujja. Ndowooza Ministry of Education ekyagezaako okulaba oba kisoboka abaana okuddamu okusoma, naye ng'ensonda ezimu ziraga nti abaana bandiddamu okusoma omwaka ogujja guno, omwaka bagambe nti gufudde. Era kye balina okukola olw'ensonga ne batakyogera bati nze era abange babadde bagujja. Ate lwaki? Ate mbulwa ekyendi ate nfuna eziweerera abaana maze ebbanga kinga sikola. Okitegeera. So era balina kikola mwaka gujja. Kuba Uganda esingamu bamufuna mpola. So kati kino kitegeeza ki nti abaana abadde beesuubira okuba promoted wali abadde ku university beesunga ze graduation. Kibi nnyo gye bali, naye obulamu bwe bugagga. Bo bakitwale nti mu mwaka mwe batandikira osoma si mwe batandikira. Batandika gwaddako kusinziira ku gwe batandikirawo. So bajja somo. Naye kati kitwale mu mbeera eno omuzadde basasulayo ku fees ya ttaamu ewe. Bajja zisanga. N'ekirala buli omu afiiriddwa. Okitegera? Buli omu afiiriddwa mu levo ye.
so sisuubirayo muzadde kaabira sente ze yasasulako. Abasomesa tebagenda okwetuga. Buli omu afiiriddwa. Gwe n'abasomesa bobaga obawa abaana asimala luli nasasulako nabo bajja kuba bamaze ebbanga nga tebakola. Kitegeera ate ng'obasomesa ensonga lwaki otwalayo omwana okitegeeza ba mugaso. Kati oli oyagala bafe enjala abo boyita ab'omugaso. So buli omu kimukosezza mu ngeri naye nzi gavumenti ne bwetakiteekawo ne bwegamba baddemu enkyanza abange bagujja. No tebakukwate gwe n'abaana abo manyi gavumenti emanyi okukwata abazadde abalemeza abaana ewaka. Ompadde ki? Anti ezattaamu eri wali wasasulako enkola eri bweti wayinza okubaawo enzikiriziganya nti amasomero bwe gaddamu omuzadde bayinza okulaba nti omuzadde eri ttaamu yali yasasulako. Kati bira ebintu tebiri ku ttaamu olw'ensonga munnayuganda bw'amala emyezi 3 nga takola okuddamu okwegatta kiyinza omutwalira emyezi 6 ayina okukubisaamu emirundi 2 kujja amaze nga takola ki nga takola. So gwe bw'ŋŋamba nti eri ttaamu wasasulako biki tekimala era still kujjako ng'ogaye mutwaleyo butwazi baana na bitabo byabwe then abange bajja kuddamu. So kyetugamba nti abaana bano baba kuddamu gwe okiraba nga balina okuddamu basasula fees endala ziri tebajja zibala omwezi ogumu gwe basomako. Balina osasula ani abafiiriddwa mu ngeri eyo omuzadde lwaki essomero siri erifiirwa ate lwaki ddyo lifiirwa nga ddyo stiru abasomesa baaliwo bakyali emmere golowooza ttaamu eyo gye wasasulako ebamala okulya emyezi gino gye bamaze nga tebakola. nyo amasomero abasomesa bakaaba wabasasula kusomeseza mwana bo tebaganye bo bagayiko tetujja mu musomesa bo tebaganye embeera ye naye ng'abamu era bakaaba they are not being paid naddala bali mu masomero g'obwannannyini sente teziriiwo ziveewa ate nga abazadde abamu baali basasulako abamu nga bamala ate basasulako era stiru nabo baali babasasula ate tewerabya ettaamu yali eweddeko ekinene ettaamu yali ebuzaako wiikisi 3 osegeera baali bakasomako omwezi ze mwasasula era ze basasula abasomesa sente tewali toyinza kinenyeza mukozesa abazadde batonna kigenda nakubasomesa banoonye fees wa ttaamu banoonye sente mpolampola atazirina twala okujja mu mbeera eno yennyini mu mbeera y'okuba nti Eddie Kenzo bamusibidde ebweru n'abannayuganda abalala bangi 10,000 z'abannayuganda olunaku lw'eggulo internet yabutikiddwa ekibaluwa oba ebbaluwa ng'ewandiikiddwa minisita wa foreign affairs honorable Sam Kahamba Kuteesa ng'eraga omugagga omu ne famire ye nti abantu bafunye ennyonyi bagenda bajja mu America paka Uganda. Oluvannyuma ekyo olw'okufuluma ne bafulumya lisiti endala y'abantu 13 nga n'amanya g'abantu mwegali nga bagamba nti bagenda kubakomyawo. Tugambe nti mu Uganda mweyongeddemu abaana n'ebyana. Ekyo nno kituwaliriza kubeera bakozi nnyo oba otandise ogamba omugagga. Ensonga lwaki omugagga tukubirizibwa okukola ennyo okubaako obulungi nti abagagga banyumirwa obulamu ebintu bibagondera. Toyinza kimunenyeza ye kuba mugagga nti agenda kuzza abaana be. Tolikyana naawe ali eyo just toyina bubeezi buki busobozi. Otherwise senga weebuli naawe oba osanga baali badde bakufunirayo ka private jet n'okomawo. Kintu ekiraga kyekubiira gavumenti ng'ekolagana n'abantu baayo. Eddie Kenzo alaajani emyezi gyonna gy'abadde mu Ivory Coast ne wabeerawo n'emikwano gye egyali gigezaako okuteekawo ennyonyi. Ne Bobi Wine mwennyini ng'ayita mu mikwano gye baali bagezaako okutaasa bannayuganda abali e China nga basaba zi gavumenti za Africa yonna eziri willing bannayuganda babajje e China babateekaawo. Ne gavumenti ya Uganda bagiwandiikirako ne bagaana okubakkiriza. Si nnyo sure ku nsonga eyo teba waliwo be bagaana okuyingira okugaana okuyingira ku president yakugaana. Then mulimu abaana n'ebyana naye nze ndowooza kiba kya buvunaanyizibwa buli muntu n'omukkiriza n'ayingira n'omuteeka w'omukuumira okumala ennaku ezo ezasalibwawo
tena mutana dairi koze ensedala za kikoze Kenya ya chikola ensedala mu Africa zikikoze zigezaako okukimayo bannansi mu nsendala yonna gye bali sitaka ne babakomyawo wano bakomyawo bamunabamu owaye fe tulabika atufuga tatwagala si mukwano gwaffe era tetumuluma so bano bebakomyawo bebabaluma bebalina omutemwa ku ggwanga oba beba omugasa ate njogere kubanze nandirowooza nti ekiremesa gavumenti yaffe okuyingiza bannansi mbeera ya sente naye wewabanga wafuniseewo opportunity abantu gavumenti erina kyeteekamu kubanga ekya Bobi Wine kye baali bakoze mutwagala abantu mubaggulire ne banne kyali nti bayamba baddugavu abalemedde naddala mu China ennyonyi zaaliwo nga bagenda kubaleeta babateeke wonna we baagala okubateeka bawandiikira gavumenti ya Uganda nendowooza tebafunanga kuddibwamu era ekyo ne kikoma wabula waliwo ati obuzibu bwa gavumenti ya Uganda bapoliticizinga buli mbeera. That's why balimisa ne bannayuganda abalala okuwaayo emmere kuba bo bakimanya nti oba eringa campaign nemutuuka n'okubba omubaka emiggo egibula okumutta olw'okugaba ki emmere kati bwe kibanga ekintu kirimu Bobi Wine nti oba yagenda okukolagana n'abakyabakomyewo bakirabanga oli akuba campaign of course ate nga kabindaba yeeyongera kuganja nti olaba ekiremi gavumenti ennamba kikoleddwa omuntu omu kitegeeza ono yasaanidde okujja mu buki mu buyinza bayinza okuba bakitunulira mu ngeri eyo but bw'oba okiganye ng'olemeseza Bobi Wine ng'omuntu then gwe kikole kuba wagenza okukitunulamu nga kigenda kwongera Bobi Wine obuyinja kati gwe kikoleko obuyinja obutwale bano bonna abakomawo babagambye bagenda kukikola at their own cost bo bennyini beesasulire buli kimu gavumenti yo terina kikumi na kimu ekigenda ekyabo abaliko okwesasulira nakinyonnyodde nga gwe mugaso gwa ssente gwe mugaso gw'okusinga n'eriyo n'abalala abaali badde wiringi okwesasulira bakomewo naye ate tebabakkiriza then ekyo nenkyongera nenkugamba nti oluusi wabaawo abaana n'ebyana nti abatufuga tebatwagala balinamu be baagala. Alright, thank you so much for watching. Yona je musinziro okutulaba. What excuse my name dine muganda wange Abdu yekolera atunyumya ebibaddewo mu week. Aaron Bobo mu kamera katuumulemu katono nnyo atukomewo mbagala.